Obanga. Focus 26 na vaino channel koli from my point of view of course bulonda ba ngani mu frame bomu chikulaga bulazi nti zanero azokuwa from my point of view okusinziranga bwemba ndabye ebintu ebyenjawulo akayimba ako oba akawulirako n'okategeeranga Gerard nga tonnazaala mwana oba akayimba ako wakawulirako nga tonnazaala mwana oba musajja tebe endiga can find you on the way nekutomerera awo nekuyitamu nekuyisaamu eggaali oba mukazi abakazi boki kiba kikere kye kibakonye ebante ente yebetomedde omukazi omusajja ndiga barenewe mutozi waffe yakola ki yasalawo towe kubagiza tuddeeyo nti bannaye tenawulira akayimba ako Obanga yena NRM primaries akamyufu oba akayero ka NRM kakoze amawulire okusinzira ku angoki kwokalabira kinewonya lwaki abe NRM bagenda mu kamyufu akamyufu twalowooza ka UPC oba NUP bandigeze mu kakyenvu naye babadde mu kamyufu nga bulijjo muna habo mouthwash yetutuusaako show eno ng'era bakugamba gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo omusawo omutuufu eddagala ly'oba okozesa eryakakasibwa National Drug Authority baliyita Muna Herbal Mouthwash. Muna yajja okuyambako amannyo ganyenyera, amannyo gaguba, amannyo obuzibu bw'amannyo mu bumanyi bannaaye. Kozesa Muna obenga osobola okubeera ng'owona ebyo byonna ebizibu by'amannyo naawe agalina alina obuzibu obwo Muna ajja kutaasa. Bw'atanabufuna kozesa Muna oziyize embeera eyo. Oziyize embeera eyo ojja kubeera nga ddala obeera bulungi nnyo. Omukyala obulumi mu menstrual cycle yo like bleeding days zo okozesa Solange women syrup gwenkuzigirira. Solange oyo ajja kuyambako gwe omukyala akugobeko obwo bwonna obulumi bw'oyinza okufuna mu menstrual period eyo mu nnaku ezo eza bleeding esatu ennyo menstrual cramps baziyita cramps. Ojja kubeera ng'oziwona ng'okozeseza Solange women syrup. Ate alina akapya nti paketi ezo z'olaba ajja alina akabox obuntu bwange bwonna omanya abantu babutwala buli gwe nnaanza ne lopaayo Solange paako ongezese kati sikyalinawo sikyalinawo ndowooza mugagga ddamu oweerezeeko buli agezesaako product olina ogigezesa naye Solange yakakasibwa ogoba obulumi yakakasibwa ogoba obulumi obwo so mukozese ate mugiramu ne pad mugiramu ne pads zoyinza okubeera ng'okozesa mu mbeera eyo Solange women syrup gwenkuzigirira. Haji Asim Kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe mwekwate abenga asobola okuyambako mu ngeri emu oba endala. Tutandise n'akayimba Obanga yina Rachel Magoola akamyufu ka yero kamwokyezza omukyala Rachel Magoola awo yayise kunoonyeza abali prominent Hudusenyi ono Hudusenyi embale bamukoze weswi naye naayitaawo ono mujjonkezi mulungi nnyo bwe yali e Kawempe bwe yali mu Kampala bwe yaliwa mujjonkezi naye akayero kamwokyeza bweshi ntambi atera okugamba nti ow'ekisiraani netooki ekola ki ekwokya. So Hudusenyi yayisaawo tooki yamwokyezza. Nga tweyogera yani awo omulala Kagabo byasiba bikutuka ono namulabirawo. Kagabo yagenda emubende ne bamugoba ku lwale ng'aba NRM bagamba beyeeyunzeeko bamukoowa dda n'amala n'agamba yalabye ekitangaala bamulonda luli baali NRM biki Kagabo we yayisaawo Kagabo yayisaawo Dr. Kagabo bw'atyo lya bukadde bwo 10 lya 4 lya 2
abadde muli mujjonkezi Kagabo naye yayisaawo mulala kyawo eyayisaawo Sir Simon Muyanga Lutaaya ono nno amaze ebbanga ku opposition naye sajja ono mirundi yafaawo sajja n'akaaba takaye mukwano gwange nandikulabyeko nesirina mmotoka n'akaaba Sir Simon Muyanga Lutaaya. This one is becoming a disgrace to journalism. Kubanga be bano balegendi b'amawulire boyinza okugamba munnawe musajja oyo kino akikoze shazi hostinza amawulire agasomye amanyi buli kizibu ekibeera omanyi munnamawulire aba amanyi buli kizibu ekiba mu ggwanga. Abantu beewuunya nnyo Muyanga Lutaaya ono okugamba nti alabye ekitangaala yalinga mu firimu ya Yesu kati ndaba naye kati ndaba nga ebintu abiraba opposite Muyanga Lutaaya ne gye yabirabidde kati kino kibayita ekikolimo ne gye yabirabidde n'ayogera biyitirivu n'ajerega n'ajjonkera nabo bamugobye protest vote naye Sir Simon Muyanga Lutaaya bamugobye akayero kamwokyezza ani awo bulala akayero gwe kayokyezza Pedro Sekikubo Sekikubo okunoonyezaayo b'amaanyi Sekikubo naye kamwokyezza but I think it was right akantu kano okumwokya because Sekikubo amaze ebbanga ng'alaba ebikyamu ekibiina kye bye kikola naye bebana bareboye mupizi ate netonze ate biki kwegamba nga ali awo akuba bagita batya kirumira mbuyi bbiri kali no bamugobye naye Sekikubo naye kaweddemu ne mu parliament abadde aluddeyo ate nga ndaba gye balwanira sirabayo wadde enkulaakulana ndaba bisinde byante neewuunya n'okwewuunya abantu beeyo naye General Rashande yamugambye nedda Sekikubo ekimala kimala mu kamyufu ani awo omulala ani gwe bakubye mu kamyufu awo abadde ow'amaanyi ani abadde awo ow'amaanyi gwe bakubidde mu kamyufu eyo ani gwe nnyinza obbagamba anyway akamyufu twakalabye ensonga ezakubizza abantu abamu era ensonga gye ngamba nti nno kyalyose ne kiba be bantu abalowozesa nti n'abalonzi just bakufuulinga abantu tebeesalirawo tebategeera abantu nga Twaha Kagabo ow'enjeru ye yakoze atya ow'enjeru eyo yakyuka naye n'agenda eyo baleka naye bamuyodde baleka naye bamukubye mu kamyufu naye bano bakagabo basooka ne balowooza nti Piero Yu egenda kubeera nga yeesimbawo nga bagenze ku omanyi abantu abagamba nti kangende nembeke ku musimbe okugenda okutokomoka awo so bali bamanyi kadi already bazirina eyo gye bagenda okwesimba laba omukulu wabagamba nti buli wa Piero Yu ayingire wali kitegeeza mwene alemu already waliyo abaayo mu bizibu byayo ba mu birungi byayo already waliyo abaayo already abaali bazimba empaji zaabwe bulungi nnyo so bano aba Piero Yu bagenda okujja okweyiwa mwene alemu era kujja kuba mukisa omuntu wa Piero Yu okujja najja akalolo mu kamyufu okujjako already nga yali wa NRM nga yakyukira omwo naye ndi novudde ku opposition oyingidde Piero Yu bamaze bakuyiye mu NRM kabaka weddemu so Twaha Kagabo yagambye yetagenda kujja independent ekyo tekiraga nti no wa mutima mulungi just yategedde ku nuupu opposition talinayo buganzi kweni NRM talinayo buganzi kitegeeza ne watandi yagadde kolagana ne yamuwangudde yabadde just agenda kweyongera kufiiribwa sente ze so yasazeewo ng'omusajja omugezi amangu awo n'agamba owaayi kaŋŋambe kampagire ono mpangudde nga bwe nninda maybe ekisanja ekijja akagabo kaweddemu but just alirake nti mwene NRM weesimbawo n'ogwa essaawa eno tugenda kulabako Honorable Kagabo ayinza ofuuka RDC oba assistant RDC from MP to RDC to assistant RDC oba to presidential advisor wabeerawo ka safe landing ke bakuwaawo ne bakutaapingira awo oba tokoze empisa mbi nnyo naye Kagabo kati ndowooza otegedde
abasajja bano babagambanga amaanyi ga Bobi Wine ge gabaleeta mu parliament ne bagamba nedda tugalina amaanyi tugeewulira. Abasajja abaali abagezi ndowooza be babwanika ne Mpuuga bakola akabiina kaabwe ne bagamba waakiri banaatukubira wali mu kabulijjo naye wano mu kamyufu tetujja kusimattuka. Kati batwaha bano kyabayitako buyisi ne babeera nga bwe batyo tebaabibala bulungi. Hussein ono simanyi aye kaaliko ekizibu ky'obutaagalwa oba amalala mangi kuba buli waabeera amawulire ge gaba ga controversy. Hussein wano tojja campaigningawo, wano tojja kukola bwoti, wano tali nnyo pro people, ali pro authority nnyo. So akalungu ogenda kajja mu bantu kasobola okumubeerera akazibu. Hussein ye embeera yeera yeeyo. Omusajja Simon Muyanga Lutaaya. Simon linnya lye oba tayito yassa ani yagimuwa? Ani tamale yagimuwa eyassa Simon Muyanga Lutaaya getufuna galaga akamyufu teyakasimattuse. I think you should go back and dig your yams. Yalaga kaawo nga alima amayuuni obejjoni limu ogenda litunda bitaano kuba kati there are some positions woba olabanga ddala oli ku level emu ng'akamyufu kayinza okutawaanya. It is better you be independent. Abantu ne bakulonda nga ggwe. Naye kati opposition onoonya ku maanyi ga Besigye, onoonya ku maanyi gani, ate no Bobi Wine gye wandifunye amaanyi ozala yeeyo, ate ogenze mu NRM. A newcomer can't lead. A newcomer ebyo byali bada abasajja ba DB Buloko abajja ne bakwata abaana sikwizaawo mangu. Omuntu abadde ku ground ng'azimba ekintu kye gwe nojja mu wiiki 2 wiiki 2 nojja n'ogamba nti kati nze nkyuse. Sebombo oli abadde ku ground akoze ground work byakuveeremu buviizi kubozze nga bikola mupiira ate bikolanga ddala oli exceptional. Naye Muyanga Lutaaya okaabye okoze otyo onyizidde. You are not exception at all. Era wadde balina okukuba mu kamyufu. Lwekyo Magoola, what has she done? She was an MP, or she has been an MP, but the only time would get to know about Rachel Magoola nga afirige egenda kuyimbako obweru w'eggwanga nti ne honorable tugenda naye. Abayimbi bano balowoozezza nti n'ebintu bino bya buyimbi nnyo naye ebintu bino bya magezi mukko. Abayimbi ne bannamawulire badisappointinze mukko. Twalaba Bakatolo Bwama they disappointed. Twalaba ono omukyala Yesu beera nange Judith Babirye. Twalaba ono Sozi Kaddu Mukasa Mitiyana. Kati uno Rachel Magoola muyimbi. Ani awo omulala awo. Abayimbi bano ne bannamawulire I think politics si bintu byabwe nnyo. Twalaba Agnes Nandu tusimanyi waye yakomyewo. Omuntu yakolanga talk shows ne tugamba ono yagenda kuba accountable yatukira mu kubba mabaati. Tulabye ono ani Kazibwe Bashir azze bakulonze bakuwadde akalulu osenguse mu kiro bazzo kujaganyizaako weewambye ekisanja kiramba. So bannamawulire eyo challenge nene nnyo gye tuli. Challenge nene nnyo gye tuli nti abantu wadde batulaba ku kamera kuno oba ne batulira ku radio oba ne batulaba ku TV. I think abanaddako bonna balina okukakasa ennyo abantu tebikyalinga biri nti nno munnamawulire azze ayite kaweweevu omuyimbi azze ayite kaweweevu. Abasooseeyo ekintu bakikoze eki bakyonoonye ekimala. Bakyonoonye ekimala. Kati okubeera obezi popular ne munnamawulire it is not enough to win you a vote. Tekikyamala bulungi. So musajja wange Zambaali barometer Charles Mwangusha yawangudde
mbu yawangudde. Okay, kati awo wetuli. So Simon Muyanga Lutaaya Tedros Sekikubo abantu abamu opposition bagufudde mulimu. Abantu abamu go opposition babwekwata n'agamba nze Museveni gwe fugire eno ku right, nze mpite eno ku ddyo, ng'omuntu ababuliza akubaako bagenda bombi. So Tedros Sekikubo okola ki? Tedros Sekikubo nze ndowooza ekiyinza okuba nga kimuwanguzza kyali kyanguyira mangu Sekikubo wano omuweevu ya Nuupu we yajjira okujoyininga Nuupu n'akickstartinga obulamu bw'opposition, because buli kyayogera kiraga ali ku opposition, naye ate agamba ali ku side eri etayagala nnyo kuwulira reason. But I know abantu abamu ne babeera nga bangi balaga nti bali ku opposition oba nga ba opposing ebigenda mu maaso, babasasulayo ak'enjawulo ne bagamba temutwala opposition mu byalo. So n'olaba omuntu ng'eno ayogera bulungi ensonga naye watuuka eno nga tuwakanyize muli, naye ng'ekikulu kya byonna nti tutwala opposition mu kyalo. Opposition bagyagala mu bubuga wano, naye otandika ebyalo ebyo nti Sembabule, Mbulu Emiyaga, nti biki okubeerayo opposition. Wakiri bakugamba beera naffe naye ng'otuwakanya, kuba ate eyo mu byalo services teziriiyo. Mu byalo ye wali amakuba amabi, mu byalo ye wali amasomero ag'ekisiru agalabikanga gonna amasomero ng'essaawa yonna gaggwa. Mu byalo ye wali bupoliisi obw'ekisiru, kwegamba simanyi waki opposition ne mu byalo teriiyo. Mu byalo ye wali obulwaliro, ekalwaliro ne bagamba omusawo ajja ku Monday, wagenda ku Monday taddamu kudda. But you find all those people nga bakulaga nti bo bawagira government with all this service gye bafuna. Ogenda olaba nga bawagira nnyo naye owunya kiki butamanya. Zino talk shows bakola ku TV, ku online tebaziraba, balinda radio Uganda, olusi tebalina manda. Mu byalo gy'osanga omuntu ng'agamba tebasuubuddemu nnyo amafuta gye bagalengera mu macupa gano aga bbiya ne soda omunene. Bw'ogendako eyo mu byalo osanga obubaafu nga babutadde awo mulimu obugundi bw'amacupa, ekikulaga nti ne petrol station teziriiyo. It means senga abantu abo baali enlightened bulungi, bandibadde abantu abo mu byalo bonna ba opposition. Naye osanga nga balonze omubaka nti NRM ye muntu waffe, ne bagamba ekizibu mwawe mu Kampala mulonda opposition mubonebone. Omuntu abonaabona atya nga eno boda ateka mutesi safe boda nejja? Omuntu abonaabona atya nga eno amalwaliro, okitegeera amalwaliro wegali kale tegaliimu ddagala naye wegali, naye mu byalo n'amalwaliro tegaliiyo, okitegeera. Like mu bibuga abantu balina alternative, but because the enlightened balina informed, bakola demands towards government. Omu kyalo kyatalina oluusi ne confidence mu byalo eyo, ne bakuzuula nti oliwo opposition, omukulu w'ekikajja chairman ow'eggombolola najja n'agamba munaye mutabani twagala kukubulira omwana we ayingidde ebyobufuzi. Wobeera mu opposition oba oli mu byabufuzi, omwana we yayingidde ebyobufuzi, era kati intimidation eyo ebeerayo eyo. So ab'omu byalo babadde bafuulingiddwa nnyo abantu nga bano. But anyway, that is politics. Sadamani Make baba agamba ki? Yawangudde Singi Katongole. Ono Singi yabubbanga bulijjo, ye muyindi yeesibye ku bannakampala. Ye obululu bwe obululu bwa Singi bo babuzibuzi butera kugwera mu kooti. Ebya Singi biba bya kooti. Simanyi lwaki Singi yeesibye ku bannayuganda bafuga, wadde ate naye agamba munnayuganda kuba ye Katongole. Why? Singi ye Katongole naye oba we Kampala bulubaga banaamuwa be bamanyi, be bamanyi.
Anyway, from Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna. It is advisable obutastandinga mu kana akalala kuba ogenda kukola double loss. Yes, okujjako ng'olaba ira ddala bakubbye kuba NRM yebbira ddala era ojja kusanga most independent sabe NRM baba be NRM independent saabo ngano mu kibiina balina bwe babizannya wali mu kaddala mu general ne bawangula, so you find most independent nga balininga ku NRM. Maybe yensonga lwaki bajja, but anyway mu kweyongerayo mu bumyufu obwo oba owulira nga bakukubye mu kamyufu nga ddala amaanyi ogeewulira osobola okujja mu general. After all, it is your money. People will eat it and you lose comfortably. You lose twice, no guma. No manya nti kati bankubye bukubi. Bawulira amalala eggaali ya NRM yazzeemu neeyita mu kibuga. Naye ku luno ebintu byabadde biralamu ekabalagala awo. Abantu balina omu gwe baafunzizza ne bakuba, but eggaali manyi wodingana nnyo ebintu abantu batandika okutandika obutakutya. The first time gaali eno yayita mu kibuga buli omu n'akuba enduulu, wowe babye abantu. Ogwokubiri n'ekikola babye abantu awo ekabalagala paka we bagambye nayo manyi katufunzeeko omu. Kati ke bafunzizzaako omu ke kabonera akadena akatalabika. Tikati teri gaali egenda kuddamu kuyita mu kibuga ng'ekuba abantu. Omanyi mob justice eri fane. Omubbi asobola obeera ku kyalo nga buli omu tumutwale ku poliisi naye okakasiza nti ekyalo kitandise mob justice wabeerayo akaana akata akajja ne bbulooka ne kakkubako limu kasita bakutandika libanga ttondo lya nkuba. Enkuba esobola okukwata bw'eba terina kukuba ttondo mu kyenyi esobola obutatonnya naye kasita ekkuba y'ettondo eba egenda kutonnya. Kati ekigaali ky'NRM ndowooza bannakampala bakooyi bakooyedde ddala. Kati ekigaali kino ekisooka ekigaali kino kikozesebwa okubeera nga kintimidatinga abantu. Oluusi ne kikozesebwa okulaga nti nno waliwo support nti ekkubo lyonna lijjulidde, wabula ate ababbi because bano abali mu kigaali kino sijja kugamba nti bawagizi b'NRM naye they take advantage of the weakness of NRM. Tulabyeko eggaali ya Nuupu ng'eri smart terina wadde gwe yali ekubye oluyi naye buli omu agitunira n'agamba eyo gaali n'ekuyitako nga gaali kola ya kimalika. Amaanyi gabali mu strength yaabwe eri mu oba mu bukambwe. Nti otunuulira abaana ba Nuupu nga baleeta eggaali ey'empisa nga n'owooba tobaagala olina kubatunira n'ogamba baaba eggaali yazze. Naye otunuulira eggaali y'NRM nga yavudde dda kugwewerekera yo neegenda ebba abantu awo olw'okuba erina obusaati bwaki bwa NRM. Naye nga kijja kitya mu Uganda wano oba ogenda okukola omusango n'oba ogenda kutemula kasita oyambala essaati y'NRM authorities think you above the law. Tulabyeko wano abantu abavuga ebimotoka okutali namba plate naye nga kuliko ekifaananyi kya MK oba Museveni ng'owa traffic tasobola giyimiriza. Okitegeera tomanyi oba emmotoka erimu ki, tomanyi oba erina bisaanyizo ki, naye ng'eyitawo buyisi ne mu kidde ejja neeyitawo kuba eriko just akapande kaki ka MK oba Museveni. Kati abakozi b'ebikolobero ne bayiga system nti bwetyo bwekola. Oli waaba n'ekimotoka kye ekitalina musolo oba bakibbye oba bakoze batya akikyusizza kkala ng'akiteekako kisitiika kya MK tebali mukwata. Bweba taxi overloading bikyeteekako sitiika bye MK ne Museveni tebali giyimiriza.
So n'ababbi bakisoma nti woba oyambadde ekisaati kya yero ekiriko Museveni n'owoba olina akaso oba 99 oba fabric oba butayimbwa, poliisi egenda kukuyitako buyisi. Poliisi eyanguyibwa okukwata abaana abali mu ovulo eza NUP era erabira ddala emisango, etunulira ovulo neraba emisango. Olumu bamanyi n'otutunulira ffe just enviirizo nekusalira omusango. Like today alaka traffic akanyimiriza just ngolaba takuyimiriza nti dala ayagala okebera emmotoka kuba emmotoka mpya naye ng'akuyimiriza kuba akulabyeko n'enviiri alowooza tolina driving permit tolina ki. My friend, we are educated, civilized. Kitegeera, we might have this hair, it's just a hairstyle nga gwe woosala ezizo nga woosala akapalaata, but when it comes to substance, my friend, you'll be shocked. Ojja kutya. Nendabye nga alina excitement gyakozesa okunyimiriza. Nange ne mukubaragga alaba omusolo nga nkubaragga mutadde waggulu mutunuulira ng'agyetooloola ngamba gwe omusana gukyakookya era olugudde edinisa. Can I have a look at your permit? Ndowooza nga amanyi kati rasita buli kimu akirina naye permit takola ki? Nenjimuwa ne mubuuza anything else? No, you can go. Nengamba kale. Anyway, ekyo tukireke. Just lwakuba ndabye excitement janyi, they are right to stop anyone. Mu mbeera yonna ne bakubuuzaako ne wennyonnyola. But omuntu omulaba nga akikola nga alina ye byalowoozezza mu mutwe gwe kyekinyiiziza. But they have a right to stop anyone ne bamubuuza buli kimu. But tubadde tukyayogera ku kigaali kino. Ekigaali kino kyambala amasaati, ekituufu bano babbi. Whether bali mu saati y'eryalemu, y'FDC, y'NUP, ekisooka oyo omuntu abeera ki? Mubbi. But because police erowooza nti oba mu saati ya NRM oba above the law, that is why ababbi bano bambala amasaati gano ne bajja ne babba in broad daylight nga bamanyi tewali kigenda bakolebwako. Naye nga tebasobola babeera babbi naye tebasobola kubba mu nziba eyo mu streets emisana because bamanyi awo police ejja bakwata n'abantu bajja bakuba. Then abantu babeeramu ne fear we balaba obusaati obwo. Until yesterday abantu abamu babadde bold enough ne bafunzaako omwo, simanyi oba teyafudde. Bafunzizaako omwo naye kati omutwalo gwe wafunye ne ensambaggere oba n'amayinja kuba nze nalabye ng'eyafudde. Naye ababbi abo bagumu munnaye musobola n'omukuba n'ensingo n'esigalako kasuwa kamu munnaye nadda engulu olw'okuba ye kabwa kabbi kagumya mugongo. Naye I'm sure omutwalo gwe bakuwadde okwambala akasaati ako ogenda oyiseemu eggaali oba avudde mwala ogenda futa tatanansi ofeeni 3 days. Bw'obanga ogenze mu ddwaliro omutwalo tegusobola kujjanjaba wakoze loosi. Bw'obanga obadde n'obulimu bwo bw'okolaakola abuzaabuziddwa, you're not going to work like for a week or a month. Okitegeera ologira bajja noonya kamera bamale babakwata era muddemu mukaabenga luli batuyise ne batuwa omutwalo ne babagamba mubbe. So bano babeera babbi aba taking advantage because of the weakness of the police. Emanya nti omuntu wa mu kintu kya NRM abatalina musango gwakoze ne bayiikamu ne babba abantu. Naye kati eggaali abantu ke bamaze okusampolingako nti mukubwa. Kasi abantu basampolinzeeko nti mukubwa kati kyatandise mugenda kuddamu muyiseemu eggaali naye abantu kati balina baba listed babeetegekedde kuba kati mwamaze okulaga nti buli woolaba ekigaali ky'enyaremu nga kiri mu luguudo nga kya yero babeera babbi. Abantu bagenda bateega, abantu bagenda batuusaako obulabe kuba mbadde mubakwata anaaweya ne Kasabala agamba President Museveni agenda yita wano. Abantu bagenda kubeera redde nti President Museveni waayita ayita n'ababbi babalinde mu busaati bwammwe obwa yero. So ekiddako kyonna mob justice kibi
but police ekifacilitatinze etya ng'etunuulira abantu abali mu busaati bwa yero ne bakola emisango ne bakuba abakazi ne bakuba abaana ba boda emmotoka bazigula enzigi bakoona obulabirwamu olw'okuba balina gwe bawagira. Kyokka nuupu eba etambula mu gaali yaayo mu mmotoka zaayo mu ovulo zaayo eyo ne mugikuba tiya gaasi ne mubakwata mwekenyini nga mubakuba ne mubakwata ne mubateeka mu mmotoka ogwo. Okitegeera? So vigilance gye muteeka ku nuupu it should be applied ne side yeno. Tetugamba nti abantu tebalina ddembe kuwagira bye baagala, balina, but wagira nga tolinyirira ddembe lya mulala. Okitegeera? So ekigaali ate mpulira bagamba ate bana abaana bali mu ghetto structure ate akulira ghetto structure ate wa security kwegamba ebintu bitusobedde busobezi, but abantu batandise to take matters into their own hands and the police has facilitated it by looking the other side when people getting hurt. Okitegeera? So mujja gamba babawagidde batya, they turn a blind eye kubabbi nga babba because bali mu saati za yero. Kati ekyo kijja kupika public ekwata amateeka mu ngeri yo gye nti katuteke mu kooti y'abantu. Nga olaba ababoda abo tebaali bantu babi mu kusooka, naye ab'emmotoka bamanyiranga ab'eboda va ku luguudo n'amutomera. Kati ababoda nabo ne bateekawo kooti yaabwe, otomera owa boda bagusalirawo. Okitegeera? But kyonna kyava ku ngeri ya disrespect okuva mu mmotoka okudde no mu baboda. Wadde ate olwamala ababoda ne balwala bulwazi bwongo nti bo bakola bali crooked kati n'oba respectinga n'owokola ki, but always wabeerawo ekintu ekifacilitatinga ekirala. So awo ekigaali ky'NRM we kituuse. Abakiise b'ennono abakungu b'ennono babayita bakungu si bakungu bakabaka b'ennono traditional leaders babawadde emmotoka, which was a good thing. Obawe entambula naye emmotoka bano abakungu b'ennono engeri gye bazibawaddemu, it was disrespect for any traditional leader okumuyita mukasana ekololo nti omutwali mujje mukime emmotoka. Simanyi waki NRM government ekola blunders oba bagibalira bakola blunders ezibeera so obvious. It is only the poor traditional leaders that would come for that. We mbeera nga musobola okgenda nga bateekako archbishop ne mumutwalira emmotoka ku mukolo ku church, si bwe bakola? Ne mugitwalayo wa archbishop owaani owa cardinal oba owaani religious leader during the service ne mumuwa emmotoka nga tagikimye. It is like saying tibanaye all church leaders come to Kololo to pick your vehicles. Muba mwafudde baana. Whoever came up with the idea eyokuwa but traditional leaders entambula, it was a good idea, but the manner in which it was done, bali babaita traditional leaders, balina babaita loyal leaders, they are loyals, babeera balina engeri gye babakaalingamu n'abantu bebapasivingamu. Naye can you imagine ng'olaba omukulembeze owe w'ennono bamuyimiriza mu layini ng'agenda okukuba akalulu, kyova olaba bagamba they don't vote. Mukasana bagambye vice president kakuwe emmotoka. Kati kabaka wa Buganda ye yagambye mumanyire bali abaana ku, sorry to say, but that is the message the king sent, nti banaye nze siri muwejjere siri munaku twerevo ejja okukima emmotoka bbiri. Oba otegeera nsimba omusana mbeere mukasana nti ompa obumotoka bubiri. Obumotoka abo abaana babuvuga wano mu mabaala tubalaba obumotoka bwe bagabye, tobulaba ku street. Abaana babuvuga babuteekamu n'obutaala buno ng'obwa poliisi, abaana bawogamba n'ogu babuvuga. So you reduced traditional leaders to ogamba n'ogu, tumpe enkoni. Some traditional leaders won't accept that. It was only the poor traditional leaders, only the poor, I repeat,
be basobola okujja to be humiliated in that manner. And the Kabaka of Buganda tali ku level ya humiliation yeyo kyoholaba kyabadde tasobola kujja ate watali era wabange watali ba traditional leaders okitegeera kyengezaako gamba because he has the biggest kingdom waneeno others are chiefdoms kati you can't line up a king with the chief leaders oba chiefs okitegeera so Kabaka wa Buganda yabiganye ebyokukima emmotoka but on top of that wotunula ku social media abalala abakulembeze b'obuwangwa abagenzeeyo there people say humiliated them. I've seen the Basoga complaining because Basoga nabo bamaanyi bani abalala bamaanyi. What happened to Bunyoro? You can't have oil and you come to line up for cars. Wa Bunyoro naye yaze nasimba line bamwe motoka because waliwe it was a sign of humiliation ku bantu bano but also okubala kwabadde kunafu nnyo because to make more sense inga ba minister bano oba whatever person gave people these cars ne bakikola nti kati olunaku olwale tugenze Busoga ne tutekayo amawulire traditional leader tumuwadde ebirabo bannaye bikiwe ebityo ne butabu bwe baba bakozesa ku census okitegeera so you make it go round nga buli lunaku waliwo eggulire leero tugenze Mwaluwa leero tugenze Ankole leero tugenze Busoga leero tugenze Bunyoro leero tugenze whatever chiefdom kingdom jogendamu it could make more news to the traditional leaders kuba vice president yagabye emmotoka zino. I don't know what the vice president does munaku endala but this could be a good assignment like Fema nga agenda atambula kingdom pa kingdom nga agabayo emmotoka nga bwayogera nti bannaye tukolagane muyamba abantu nga bategeka emikolo egitegerekeka other nokwata abantu bokkiriza nti the traditional leaders nobayita nobasimbya line mu kasana okukima emmotoka abantu ba bulijjo ze basobola okwegulira because ekimufuula ow'enjawulo nti bano ba subjects be basobola omuwa emmotoka yonna gy'aba yagadde kasita bakiyisa bagamba n'abantu bange njagalayo emmotoka eno. I made to believe the Kabaka bamu emmotoka eri latest 2025 Lexus kati omuwotya mpenkoni eyo ya mwaka ki singa 2020 simanyi but babadde tebasobola kigumiikiriza ekyo so the deal backfired. It backfired so badly nti PR gye babadde baagala okufuna okugamba nti no munnaye ba traditional leaders tubakoledde but I think kyabadde kyabba kuŋŋaanya bonna obalage nti you are above them. Nejjukira bano tebakubwako kalulu tebaliko expiry date paka kufa so you can never be equal to them because they byawe biri God given paka lwalifa ekitiibwa aba nakyo ne waba afudde aba nakyo ate gwe ekikyo okijja mu kalulu oba okijja mu kulwana but of course kiggwawo okitegeera ekyabwe tekiggwawo so whoever came up with the idea yabadde nnungi okubawa emmotoka tetujja gamba nti kyabadde kibi but empa gye mwaziwaddeyo ye yabadde balabisa yabanafuyizza empa eyo yabanafuyizaamu mu basubjects baabwe kati just imagine owadde guwondi w'e Busoga kyabazinga emmotoka eyo asimbye layini mu kasana nga waliyo omwana omusoga eyo yalima ebikajjo bye azijooga ziri 3 mu lujja okitegeera gamba posi senga babayise kololo yagamba bana engeri tugenda bawaza helicopter mujje kololo tantegedde nti mu mbiri zaabwe maybe helicopter tezikaamu but it was organized poorly so the Kabaka of Uganda teyazze kuzikima
era ate minisita n'agamba ate ye twamuwaamu ssente ate kingdom nayo nevaayo negamba tetunazifunako ffe tetwagala na ssente ffe mutusasule ze tubabanja. Omuntu waba akubanja emitwalo gye 10 lwaki ate owepanka nti omugulira ekyemisana ekyogumu ekitundu gwe musasule 10 lye ye yegulira ekyemisana kyayagala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambula emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Emmotoka waliwo ebintu kati nga si byangu sajjaako emmotoka ng'eri bagged awulira buli kyoyogera buli kyomulowooleza. It is only the unserious people who will take those cars. Naye ng'omuntu ali serious alina naye ebyama bye byali okukola oba byayagala okukola endowooza ye nga ye kyova olaba osobola omuwa emmotoka ne bagitwala ne bagipaakinga ewantu n'etavugwako wadde ng'atakulaze mbu tagiganye naye n'agitwala ate n'agipaakinga awo n'agisuula awo oba n'agamba owaayi ngeri gye bagimbadde emmotoka mugitunde tufunemu ssente sirina gampuliriza kiro na misana because eyo nayo nsonga eba nkulu nti wootonera omukulembeze emmotoka ng'ate gwe oli wa kalulu ng'ate ye abantu be basobola okumuleetera grievances about you n'abawa endowooza ye mu mmotoka yo kiyinza obutaggwa bulungi. Kyova olaba walabako oba father yagamba Museveni lumu nti tugenda mu kalulu wandimpadde emmotoka tunaatera okukola emirimu gyo the backlash gye yafuna. So ebyo babisigale ebyemmotoka whoever designed it you didn't think it out very well clearly. Wandibadde ozitwala lubiri ku lubiri. It could make more news, it could create more relevance buli lunaku wagundi yafunye nowe gundi nafuna naye kati kyaza olunaku lumu ne kiggwa. Yes, you wanted it big but abantu bano toyinza kukwata bakabaka nga 2 bonna batadde awo mu line balinda gwe vice president asobola okyusibwa enkya. So ye ensonga nze gye ndalabye lwaki kabaka teyakimye emmotoka ate ye waaba tafunye. Of course the PR tesobola kuba nnungi era senga yaze n'akima maybe kyandibadde kisirise busirisi but PR teyabadde nnungi nnyo kyabuzeemu. Era mu kweyongerayo ku nsonga endala Pastor Serwadda Ssebo yagamba osobola okuwasa omuntu yenna omuziro gwo tegukola ki tegukuzira. Omubuulizi w'enjiri awo pasita ng'agamba nti mu Bayibuli temuli nti mwannyoko simuwasa mwamuwuliddeko. Yaneewuunyisizza ate bulijjo ndowooza nti oyo ye oba yafunyeyo omuwala eyeddira ekika kye. Manyi bwe bakola ne balyoka batakutataputa ebintu okwanguyiza ebintu. Obuwangwa bwaffe toyinza kuwasa wa kika kyo oba ne Bayibuli tagitegeera bulungi. Yaneewuunyisizza. So Katikkiro Charles Peter Mayiga nga yeewuunya Pastor Serwadda nga yeewuunya abasumba. Ensonga eno yabadde ku Pastor Serwadda nti ow'ekika kyo takuzira. Eddiini n'obuwangwa bintu bibiri bya njawulo. Obuwangwa bwe busooka then eddiini n'ogiyiga kubanga eddiini osobola n'okugikyusa negamba nti olwaleero nazuukuse ndi musiraamu mulankyawaawo nga mbadde mpita ku church negamba naye kandokekemukko n'osabamukko n'olokokamu. Oba ogenda bwoti olw'eggulo saawa 10 n'oli omusiraamu nga yaziira n'ogamba naye wakisisaalamu. Okitegeera eyo ddiini era teryakuvunaana buli omu akwaniriza but obuwangwa butonde bwo tebukyuka.
teriyo time kanjogere Luzungu, kanjogere Luswahili, kanjogere Lucholi. There is no way Sekanjakko wagenda kuva ku buwanga bwe obw'omusajja Omuganda. Nti bandaye leero mbadde nnyo mu America. Leero kankyuse ku buwanga bwange nkole engeri ya Kimerika. Ndi mu America mukati dakiika zino. N'obwofuna obutuuze. Originality does not change. Ye enjawulo y'abantu ab'eddiini n'obuwangwa. Oba ofuna kati ekizibu ekiriwo mwalabakawo n'Abasiraamu nga nabo boogera ekintu nga bwe kiti nti era Omusiraamu tekuba kugaana like ng'olaba oli ategedde nnyo Obusiraamu okusinga Obuganda bwe oba Obusoga bwe oba Obuteeso bwe. But even in the Bible they talk about incest. Incest is love between related people. Okitegeera ye incest. Eddiini ekyogerako olaba n'ebisolo obusolo. If you're a good farmer they tell you ente emu woba olunda nte oba mbuzi oba nte oba nkoko, you always go n'ofuna ennume walala. Eno nebanga tezaala mu baganda baayo. It is science, kiri genetic. Nti oluusi osobola okubeera nga olina olaba nga bagamba abasikoseero nti mwekebere biki. So bino ebintu nga biri mu buwangwa naye ate birimuko ne science. Naye katugende kufe nga Abaganda. Lwaki bagamba tolina kwagala muntu wa kikaakyo oba ludda lwa maamawo oba olulwo. Ojja kgenda osanga omuwala. For my example, ndi musajja wa Nkima Sekanjakko. Ngende nsanga Nantongo oba Nassali oba Namuli oba Namugerwa oba Najjuma nga yanyirira. Okitegeera omwagale. Munnaye abasajja Abaganda balina enjogera simanyi oba kituufu naye ndowooza kituufu nnyo. Omusajja Omuganda tazaala mukazi omu. That is in our culture. Musajja Omuganda tawasa mukazi tazaala mukazi omu. Byakyama wadde ate tubirese ku internet tubagamba. Okwana omwana oyo omwagale ng'ogamba wa just wa kikaakyo abantu balina ebintu by'ekisiru sikulabangako waffe. Ogenda otegeka emikolo bakutwalenga oyo muganda wo taatawo gye yamuzaala ewalala. What will you do? Kandi awo ng'otandise osiriwala mutova mu lwa maama wange. Oluganda luva lwa maama wo luva mu musaayi gwa DNA ya taatawo. Olaba ne maama we era luba Luganda. Ogenda okwana omwana nga wa muziro gwa maama wo. Ogenda otegeka emikolo. Ogenda ozuule nti ate oyo omuyita maama. Ebyaddala. So Abaganda okugezaako okugyawo kino ekintu kya incest. We are over 53. Tuli 53, tuli 50 something. I'm not sure. 51? Ebika. Gwe tosobola kuŋŋamba ti mu bika 5 n'omusobyo wazuddemu kika ebika 2 byokka bibakugaana. Ekikyo that means your dad's side n'ekya maamawo your mama's side. Kitegeera. So tosobola kuŋŋamba nti mu bika ebisigadde 48 oba 47 wabuzeeyo omukazi omulungi gwosobola okuwasa awo ng'oli mu ggwanga lyo lyokka. But we are Uganda, gifted by nature, different tribes. At what point wotuukira okusiriwala n'ogamba nze kampasa ow'ekika kyange nga tulina tribes over 50? Bateeso, Baganda, Basoga, Banyankole, Banyarwanda, Bavandime, baki bayite so baki Batoolo. Gwe n'olaga nti nno mu kunoonyereza omuntu w'okuwasa mu Uganda eyejjudde abantu abo bonna era wazirolinze kuwa kikaakyo. Obwo tebuba busiru. Boy, obeera busiru. Kati ate wodda ku basumba. Kyobola ne Katikkiro yagambye oba yafunyeeyo akawala ak'omuziro ke kakwana. Example negira wali ku Bujingo nga buli omu agenda otandika ebintu bya Susan Makula ne Bujingo.
Bugingo yasooka kuvuma Bayibuli n'amala n'avuma empeta biki kana akantu tekalina makulu mukakye biki n'abivuma. Little did we know this man was just frustrated with his marriage ng'agikooye kati awo n'agivuma n'avuma marriage n'amaliriza nga wasiza omukazi omulala. So Katikkiro yagambye tabanga ono yakwanyeeyo omuntu w'omuziro gwe. Ekigambo kye ne kitambulira mu kunafuya miziro ng'alina kyayagala oyisaawo because tulabyeko abasuuma abayisaawo bye baagala oyisaawo gye biggweredde nga bwe babadde beeyisaawo ne babizza ku Bayibuli. Okitegeera? So bannaye tusigale ku buwangwa bwaffe kuba eddiini tusobola okuzikyusa. Okitegeera? Eddiini tusobolera ddala okuzikyusa bulungi nnyo. Nemberako emyaka 3 nga ndi mu Katuliki. Nengamba naye okusinziira ku Katonda abakatuliki ono simutegedde bulungi ate ne batugamba gyava Isirayiri beekuba bbomu okwetta obwesi. Kambeeko omusiraamu. Naye n'abasiraamu wano Allah waabwe waava. Nawo tewali mirembe bulungi. Kambeereko oba omulokole. Omupolesitanti e UK eyo kale bali relatively peaceful biki. Kale kambeere mulokole Abamerika abo. Okitegeera? Bino wali wasobola okugamba nze kati ndi mu byabuwangwa nayo ddiini. Kuba ate tulina bannaffe abasinza obuliga, obubuzi, obuyovu, obubumbebumbe obwo, Abachina abo, Bahindu biki. Okitegeera? So eddiini zikyuka naye obuwanga tebukyuka. Tusigale nnyo ku buwanga bwaffe mu bintu ebiri ddala nnyo close to family. Obuwanga obubi nawo bukyusibwa. I heard of female genital mutilation. Be baali basala abakazi obuntu bwabwe. But most of them would die because of bleeding. It could take away the joy during that time. Oli muntu mukulu otegera the time I'm talking about. So I think of obuwangwa bali babukozesanga nga balwana entalo batambula ne bagenda ebbanga ddene nga tagala kusanga mukazi we nga baamulidde. So nga amusalawo nti no bamukomola be nga tafuna bwagazi. But kyali kibajjako their pride of being human and enjoying life. Esanyo ly'okusinga kibajjako, so ebyo ne babijjawo. Okuwasa obwana obuto defilement ne bikyukamu. But incest just oba weeyagaliza nnyo. You can't do incest ku bantu Katonda be yatonda abayitirivu n'amawanga ag'enjawulo. Olina eddembe wano mu Uganda amawanga 5 okufunamu omukazi. Osobola n'okugendako ne mu nsi z'ebweru kuba kati ennyonyi weeziri Uganda Airways, n'ogenda Ethiopia, n'ogenda Rwanda, n'ogenda South Africa, eyo yonna ng'onoonya mukazi. Ogamba otya nti ozira oyinze kuwa kikaakyo. Obwongo buba bunafu. So musumba olunyiriri olwo wadde mu Bayibuli lusobola obaamu naye yaluteekamu wa bwongo bunafu. Kuba ne mu Bayibuli yawandiikibwa abantu. Bwe kiba tekiriimu yakozesa obwongo obunafu. Twali wano tukola show ku Don Chris. Nabagamba Don Chris yalina abamuli emabega abaki abanene besaategeera naye nga kigambye balayika baali baki ba security. Waliwo ka live akamu akatambudde Don Chris nga alina amanya gayatula nga manene. Sisobola nagatula okumanya manene tegajja na mukamwa kange manene. But Don Chris alabika akola ensobi eyinza omazaawo obulamu bwe. Mu mafia game kasita oyogera ebiseera ebisinga ewa era they silence your mouth ne baguzikiriza ddala kuba kati ebintu byayogera kati Don Chris omumwa gwe gwogedde nnyo. Kati omumwa kasita gwogere ennyo bw'oyogerako yawa amaanyi nnyo basobola okusalawo ne bagamba naye omumwa ogutasirika gwabaaki. Does it need an assistance in silencing it? But
let this be a lesson. Bwolaba nga budoni doni olira omuntu nga yeeyita doni doni obwo budoni bw'amabaala sanze mu bbaala bakugulire bakuwoonywe biki. I've been here long enough okulaba ku bagagga. Abagagga nno nga abagagga nga ne bibakola tubitegeera. Basajja nga bava Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. So wolaba omuntu nga doni kasita olira omuntu wano nga yeeyita doni nga sente akasuka nkasuki agabangabe sera ebisinga babeera balina kye bakweka babeera babayisaamu ssente. Most times it is money laundering oluusi buferenga buno naye era still obusente bwe bagamba obwafereddwa 1 biki billion poliisi zegamba sente nyingi because asijje mu banaku but ojja genda okeberenga ebyaddala omuntu asobola kuggalawo kampuni lwa sente ezo era nga ddala wali abanene emabega but bagikozesanga money laundering naye ate ne babbiranamu. So Don Chris yoyo badoni gosobola obawandikawo obozza olaba ekisinga okuluma nti abantu ba bulijjo batunda obupoloti bwabwe hope yabwe yonna ebeera okubafuna ne zironi ng'omuntu bamugambye but what I've seen companies zino ezigamba zikola paperwork agenda ku kyeyo kasita ebeerako nga tekutwala buwalabu obawa ng'eriko tours and travel essaawa ezisinga emirundi egisinga babeera babbi because waliwo category gy'olina obeeramu to be a tourist. Your bank statements, your properties gy'olina okugenda mu level ya tourism. Naye ebiseera ebisinga bakola paperwork era abantu ne bagendayo nti ogenda ku tourism but ekituufu kibeera nti kampani ezo ziba zikola human trafficking. Omusango omunene nnyo. So Don Chris nga bamugamba sente naki waliyo guli omusango ogwa human trafficking. Ogwo gwo muzibu nnyo. Muzibu nnyo. Naye ate ninateeka ennalabye. Kasita owulira Doni yenna nga akaaba balamu nga muggyemu erinnya balamu omanya miranga na biwoobe. Kaba kaweddemu. Mujjukira omusajja balamu nedda. Kasita owulira omuntu nga akaaba balamu ababeera bakwabiza kaba kaweddemu teri kudda ngulu. Oba ogenze eryo erinnya weerijjira mu bizinensi yo nga lizeemu okukaaba oba owedde. Oba owedde so twalaba Don Chris nga akaaba balamu naye buli gwe mpuliddeko nga akaaba erinnya eryo balamu ng'abadde mu bintu ebyo ebya Doni aba awedde kitegeeza akatimba kaba kakoze eki bakayita busting the net kaba kaabise kaba kaweddemu. So oyo Doni naye awo yayise but I think tulina okubeera vigilant nnyo ku bintu ebyo bya tours and travel. Twakava bizibu tudda bizibu nawuliddeko abalogo ng'ate nabo bakoze tours and travel. So abalogo babeera ki abasamize babayita ba wiki doctors basawo baganda kati bannaye olaba omuyaye nga Don Chris akufeze kati wona oferebwa omuntu aliko empewu naye abayaye tebatya omwana yagambye twakava bizibu otuzza bizibu nga Skype yakaggala waliwo tours and travel yaguddewo nga yo yabasawo baganda ojjamu wa sente zo omugambe biganye zinzirize ejjembe lijje likugambe muzzukulu oyagala kujembera jejja oba wenge osanguko oveeko. So naye olaba ababbi babba ne mu kyaki nga balaba Katonda nti abalabu n'owulira nti ababbi balumbye kafidro y'egundi oba kyaki y'egundi ne babba mu kyaki
nga bamanyi bulungi Yesu atunulira n'ebiwombe ne babiraba we bati. Ova ku bantu bagumu ogenda kulaba abantu abagenda ku tours and travel ey'abalogo. Si abalogo. Lwaki mbayita abalogo? Obusawo bwa Nansi kiba kiraga bulogo. Sente zo budde bwo n'amaanyi go. Anyway, nga tumaliriza Biva Organic, Dr. Ssenjobe gyali nnyo ajjanjabisa Natural Health Products. Dr. Ssenjobe oyo mwekwate abenga asobola okubeera nga ddala mu butuufu akuyamba nga akugamba nti emmere eddagala. Biva Organic emmere eddagala ngera olabya akalango tambula ne Dr. Ssenjobe oyo akujjanjabeko mu ndwadde ez'enjawulo ng'akozesa eddagala eryaffe ery'ekinnansi. We out. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Ssenjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala. Tujjanjaba endwadde nga pressure, ebizimba mu nabaana, fibroids, okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement, endwadde z'abaana. Tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoloola eggwanga. Tukubire ku namba 0752 62 427 oba 0773 454 502. Biva Organic emmere eddagala.